The Singers eyafa eyakuyimbira entumbwe y'omugoowa n'ayimba ne Ssebaale Gena n'Omutembeeyi n'ayimba Akaana Nkagaanye kye kijja kye kino. Kale ekyo kye kijja kya Francis Bukenya eyakuyimbira ennyimba nga Ngenda n'Omutembeeyi yoyo ezanyanga Omutembeeyi era mujjukire mu luyimba Katamiira olwa Dr. Fred Ssebaale n'oweewe omugenzi Senior Woman Irene Nakitto era y'omu ali mu luyimba Baamulyasooka ye yagenda ku mawanga n'azaalayo omwana era yoyo entumbwa y'omugoowa Akaana Nkagaanye Njeze n'Obugumba Batuboola ebyobufuzi bajjajja baagulanga omwenge n'ennyimba endala mpitirivu. Francis Bukenya yafa mu mwaka gwa 2012 yaziikibwa wali e Rutoma Kaliisizo. Lord Fred Ssebatta yatuwadde byonna ebikozesebwa era nze Katumwa Spirito n'entindiga olugendo n'engenda ne tukola ekijja kino tukimaliriza bwe kiti bwe kifaanana. Kinyirira siina ngeri ki kyekigezaako mu kunyirira. Taata Fred Ssebatta weebale nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala omulimu guno ogw'okutugulira ebikola byonna ne tuzimba ekijja ky'omugenzi Francis Bukenya. Neebaza nnyo n'omwami Kimera gwe tukoze naye okuva le najja wano. Weebale nnyo, weebalire ddala era yoyo gw'olengera akyalongoosa.
Ekijja kino kyazimbiddwa Lord Fred Sebata ng'ayambibwako Katumwa Spirito yabadde ku ground okulaba nga enteekateeka buli kimu kiba nga kikolebwa. Enteekateeka eno nali nagitandikako omwaka ogwo oguwedde naye nenfunamu ebizibu era nali nategeezaako muzeeyi Fred Sebata kw'ossa n'abaana abaali mu kibiina kya Matendo Demonstration mu ssomero lya Matendo Demonstration School, Matendo Promoted Singers, Zebra Assorted Singers ne Nantalabeka, ne mbagamba nti ekijja kya mukwano gwammwe kyetaaga okubeera nga kikolebwa. Bangi baasuubiza ate abalala we twagezangako banoonya nga munnange babeera bize, naye kyaddaki muzeeyi Sebata yeerekereza najja n'akola ekijja kya mutabanyi we kubanga ono yamufiira mu ngalo. Ekyamazima yafa nga akyali ne muzeeyi Sebata. Ono ye mukadde we, ye maama we omukadde Nakalanzi, ye nnyina wa Francis Bukenya, yoyo gw'olabako awo. Yoyo naye ekijja kirabe banne. Fred Sebata weebale, Mukama simanyi kyayinza kukuwa okuggyako okukuwangaaza ate nga okyayina n'amaanyi. Kyekyokka kye nnyinza okukusabira, siinaawo kirala kyonna kye nnyinza kugamba nti Mukama akuwe kino kubanga ebisinga byonna abikuwadde. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ekijja kiwedde, laba ekitemagana nga zaabu. Yoyo Francis Bukenya tumumaliriza. Program eteekebwamu ssente aba Kikaya College and Vocational School basangibwa ali Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences bakugamba titwalayo omwana bamubangule. Kikaya College and Vocational School ekyenjawulo ekiriyo nti wogenda ku Kikaya College ate munnange ogenda funa omukisa okubanga osoma courses ez'omutwe nga ozisomera wali ku Kikaya Vocational. Ekyo si kyangu kyakubeera ng'osanga mu masomero ag'enjawulo. Era bwe gutyo essomo lya ICT computer balitaddeko nnyo essira kubanga ye Uganda y'enki, olulimi Oluchina nalwo baluwadde ekyanya kosa farming. Ffe twali tumanyi kusika muyini naye kati bayigiriza abaana ebyobulunzi, okulunda enkoko n'ebintu ebirala, era n'abaana ab'enjawulo balinayo ennimiro zaabwe. Era woba ofunye omwana wa Kikaya omubuuzaako ku kintu kino kye nkugamba. Nsaba obatuukirire obulango obulaba ku social media platforms zaffe. Kati tugenda kweyongerayo tulabe ebintu ebirala bye tukola. Tulina New Subsfashions abo basangibwa wali ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala. Sunset Arcade eri ku Wilson Road, eri ku Wilson Street ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwa Park ayisa Wilson 1 ogenda kuzzaako Health Link Pharmacy eyo weekoma geego amadaala n'oyambukiraawo oba otuse ku New Subs. Waliwo Hajati omusanyufu ennyo, mukyala Eva, she's happy. Era ndowooza mu bantu abamanyi okubeera nga bakwata ebintu bino, mukyala mukwata mpola naye ajja kubeera nga akukolako. Balina engoye ez'abakyala, ebiteeteeyi okusinga kw'ossa ne empale, obusawo n'ensawo ez'abakyala babirina. Kati wovaawo ogenda ku Amaz Closet for Tops and More, bali ku Ham Shopping Grounds edduuka 252 Block D. We wasangibwa Amaz Closet ogenda kubeera nga ofuna ebiteeteeyi, ofuna empale casual, office ne party wear babirina. Era mukyala Maweje wali yasuubudde ebipya. Genda kale ne oba sooka ogendeyo wakiri olabeko muzungu byakugamba. Onooba omaze obbiraba ate munnange ogamba abalala nti kituufu ebintu byatugamba weebiri. Togenda kukomawo, ali mu bitundu by'Entinda, Kulambiro, Bukoto, Kisaasi, Naalya n'ebitundu Naalya, Kiwatule. Osobola okugenda ku Ntinda Shopping Center, edduuka baliyita American Trends and Fashion. Oyita wakati wa
Housing Finance ne Zain Forex Bureau. Kati edduuka liri awo emabega liri A09. Ogenda kubanga osangawo ebyambalo eby'abakyala ebyenjawulo. Bano balina okuviira ddala mu kisenge abaagala ebyokwebika, duvet covers, amasuuka, blankets nazo weeziri. Kati gwe omukyala agenda ku mbaga, gwe agenda mu office, naawe awujjaddemu ewaka era agenda ofune ebiteeteeyi skirts n'ezi pants ogenda zifuna. Then mwe abaagala ebyokwewunda era nabo babirina, earrings n'ebirala weebiri, obusawo n'ensawo z'abakyala bazirina. Then supplements nazo bazirina. Mwe abaagala okugejja n'okukogga mugende mufune figure ezo ze mwetaaga, figure eziriko nga gw'owulira yeekukuba ng'eyange eno, genda awo ku American Trend and Fashion. American Trends and Fashion wogenda okubifuna. Kati balina n'engatto era ez'abakyala. Omulala agenda kuvaawo yeeyongereyo wali ku Be-Easy Hotel and Bar, bali wali Ensaggu. Genda weefunire ku byokunywa ebyenjawulo. Omwezi guno nsuubira tugenda beerayo ne kadongo kamu. Kale emipiira gino gitoojera, simanyi oba nnyo League format bagiragaawo, naye sisuubira nti bagiraga. Tugenda kuba tulaba Premier League, Champions League, Italian Serie A, Bundesliga, La Liga, French League 1 ne competitions ez'enjawulo, UEFA Conference, Europa nazo zonna weeziri. World Cup qualifiers zino zitojera mu maaso tulinayo World Cup. Tugenda kulaba Portugal ng'esitula ekikopo. Kale bwe tutyo ebyo byonna ogenda bikolera ku Be-Easy Hotel and Bar. Jjukira titugenda kubeera mu ggwanga lya America, Mexico ne Canada. Bali basamba bukya. Kati gwe totya nti ate naddayo nti ewaka munange ow'okusula we wali ogenda kumala odde wali weebake. Kati Twinex International bali wali Bulaga, badene boarding basomesa okuva ku baby class okutuuka ku ky'omusanvu. Tulina St. Michael Education Center bali Kiwanga Mukono, era nabo basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Gwe yeetaaga ennyimba zino osobola okunsanga wano e Kasubi ku basooka kwa Villa Stage. Kale bwe tutyo tubadde ku Francis Bukenya, gwe tuli mu kutunuulira ekijja kye ekyazimbiddwa Lord Fred Sebata. Baganda bange nsaba nti bino by'ebintu ebitono bye tusobola okubeera nga tukola nga tugatta ku kadongo kamu. Mwebale nnyo, mubeere bulungi era mweraba. Ntumiddeko buli anjagala. Buli anjagala abangoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok. Ne bano abalwanyisa ate bye tukola olunaku lw'eggulo. Facebook page, Facebook account yange yabadde hacked. Wemala okuhackinga omuniga n'agidisablinga n'agijjawo. Naye kyamukisa mulungi tiyo page ekyasigaddewo, naye kisa kya Mungu okubeera nga eriwo. Naye bino weebiri abantu ab'enjawulo babikola, oli ayinza olowooza nti bya bufuzi biki. Affe we are not politicians, naye tuli bannayuganda, we are citizens. Tetumanyi intentions z'abano, naye munnange ye omuntu akeera bukeezi n'agamba nti page eno ngyetaaga, era ne bagirwanako okubeera nga bagitwala. Tulina abaana basomye IT naye nga tebalina we bakola ki, we basobola ku practicingira. Kati ye omugamba nti emitwalo 10, waliwo abagula zi page mitwalo 10 oza accounts mitwalo 10. Kati omwana waaba asobola okozesa eddakiika 10 n'atwala accounts 10, olowooza gunaakomaawo. Kale mubeere bulungi era mweraba. Mwami oyo gw'olabaawo ye mwami Kimera, ataddeko tiles zino zonna z'olaba, ekijja kino okunyirira. Tunulako eno abakulabe, oyo ye mwami Kimera akoze ekijja kino. Naye nga yataddemu akasente konna okutandika ye twakitandika kati ennaku 4 okuva wansi wonna. Fred Sebata weebale nnyo taata, weebalire ddala omulimu guno gw'okoze.